Leero mu Byafaayo mu Masonsole. Ng'ennaku z'omwezi 6 mu mwezi ogwa June oba Ssebaseka mu mwaka ogwa 1994, ekitongole kya National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis kyagunjibwawo n'ekigendererwa ekyokulwanyisa ekirwadde ky'akafuba awamu n'okutema empenda butya bwe kisobola okutangibwamu okwongera okusaasaana mu bantu. Ekitebe ekikulu eky'ekitongole kino kyali kisangibwa mu kibuga Washington eky'Amerika nga kikulemberwa omwami Harold Waima. Ekitongole kino kyasobola okuyamba okuwa abalwadde b'akafuba obujjanjabi naddala abo abaali tebalina busobozi bw'ejjanjabisa. Bagenda ne mu maaso n'okumanyisa abantu butya bwe baali basobola okwewalamu okusaasaanya ekirwadde kino. Tuberculosis kye kirwadde ekireetebwa akawuka akatambulira mu mpewo. Leero mu Byafaayo mu Masonsole.